Abatugoberera bwenna ku CBS FMUG tuli wano wabweru w'olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka tuva mu misinde gy'Abeene. Abantu abo bola bwetegereza bamaze okudduka kilomita 21, kilomita 10 ne kilomita 5 n'abatambuze ebigere mwe bali n'abaze okunyumira mwe bali. Ekikulu kya kulwanyisa akawuka akaleta Mukenenya era katuddayo mpola mpola njala kulambuzaako tugende wali ku Wankaki, tugende wali Kabaka Njaga Road. Mwebale nnyo bali damu n'abatugoberera abatulaba ku online ya CBS. Nyongera okubiriza nti ogendeyo osubscribinge wali ku TikTok, ku LinkedIn, ku YouTube, onane ku Facebook. Okyali nange Sendegeya Muhammad Lyayi Tata Jubireewo Mugagga Sende. Ku kamera ndi ne Keren Naluyange yali wano ku kamera. Ekupeto nyanga bojja bakuba gye kali ne ffe twabivuddeko dda. Twasazeewo kunyumirwa, twasazeewo kubalaga abantu badduse wadde enkuba etonye era Ssaabasajja Kabaka asiimye n'abasimbula kilomita 21, kilomita 10 ne kilomita 5. Embeera wagira mukuba wano tutambula mpola mpola bakooye mwe bali n'abatakooye batambudde obutambuzi mwe bali. Naye nga mina baddukidde ddala ate kati jjukira gy'ebadde gya nkuba tobaawo kumenyeka nnyo. Naye nga nkujjukiza nti ekigendwa ky'omulundi guno ky'emisinde kyakulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Ate abaami ffe basaale okutaasa abaana abawala. Kakati gwe mwami oyinza okutaasa omwana omuwala singa oba omusanze kituufu omukyala mulungi. Wandyagadde musooke mwekebeze, wandyagadde okusooka okubuulirira nti siriimu gy'ali era tta. So kikulu nnyo bw'oba olina omwana omuwala gw'olina lowooza nti naawe olinayo omwana omuwala ewaka oba gw'oyinza okuzaala ate mu maaso kaawo singa naye banamubuzaabuza n'akwatibwa akawuka akaleeta Mukenenya obulamu bwe ne buggwaawo bukinaakuliza kitya. So oba olina omwana omuwala gwe ng'omuzadde ng'omusajja lowooza ku mwana omuwala gw'olina ewuwo kikuyambeko okutaasa ekitonde ekikazi. Tukyatambula ffenna abantu nga balaba awo Keren bwe bakulaga bavaako emabega n'abali mu maaso mpola mpola misinde gya Kabaka birthday run 2025. Abadduse kilomita 5 mukulikeeyo, abadduse kilomita 10 mukulikeeyo, abadduse kilomita 21 mwenna mukulikireyo ddala. Njala kubaza amalwaliro ag'enjawulo ambulance eziyambeyo ku bantu baffe abafunye ku buzibu mu kkubo mu kutambula mu kukola ki. Kale olaba ndowooza ono Dwyer agenda mu maaso wano basazeewo okukolera wano Dwyer bagenda mu maaso wano abaana bawala obanyirira ekitegedde sokere jangu maama gye baliko mukwano. Odduse kilomita mmeka munnange? 10? Okyali fiti nkulaba. Tukolemu. Akati tuli mu kkuba wano ffe tuva eri tuvuddeyo naye naffe diyo tumujulize eno mpola mpola. Mwebale kubeera twogere ku nsonga ya Mukenenya. Abaami bategeeze okwebereramu kwambala bupiira kati mpulira ale simwe balabika obulungi mwekuume siriimu atutabe gyali. Kale eyo vibe eri wano mu kkubo wano tutambula mpola mpola abaana bawalo balaba abaana balenzi balaba ate nga bwekiri nti mulamwa gwakulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya. Mwensiikadde ne mukama wange Alex Nsubuga omulabye senior editor. Kama nkulika nsewo odduse kilomita mmeka mukama wange? Okwetooloola Lubiri wano kilomita 5. Gulikireyo ddala tukoze omulimu kubanga Kabaka yalagidde. Kituufu yalagidde wadde enkuba etonye wadde gwaka tulina okudduka tulina okulwanyisa Mukenenya. Kituufu nnyo Kikiro bwe yalagidde n'olwekyo twebaza Katonda atusobozesezza okumalako. Tuddugaddemu naye era ekyo tekyejjusa. We don't regret. Webale nnyo mukama wange Alex Nsubuga oyo ye musunsuzi w'ekitongole ekyamoole ekya 88 katonyeze 8 omuwulya mu kalunyumiro kaffe nze nga bwe ndaba omuwulya mu Ssekanyolya omuwulya mu program Londoola ensonga omulaba tuli eno atasobodde kujja manyi kati ojja bifuna bulungi nnyo era nga vibe bw'ogira tuli vibe ku vibe. Webale nnyo okutugoberera
Keren Naluyange ali kamera abantu bafunga obalaba bava Misinde ate okuduza kilomita 2 engeri gyoli fit 2 mukulike bannaffe mukulike ddala so embera weri wano mukubo abatambula mpola yatambule yakulaga ne kabaka njagala wali awasinga okukwata awo wafuuka red abamanyi batera kuddukawo kilomita 5 Keren yadduse kilomita mmeka simanyi naye tunamubuuza nga tutuuse waka yakwebaza bali ku mutimbagano mwenna betudukanye ekitongole kino kya CBS Digital muganda nge Kamulege ya Achirewo Kiwanuka muganda nge Samson Kiseka MK Musa Kamoga Abdul Sabul webale nnyo bali eddala ate era muganda nge MK Musa Kamoga Abdul Sabul mukamange Aisha Nakalema ne Keren Naluyange betutambuza CBS Digital tutambula fenna nga bwakulaga abantu bavaayo mpola kati kwekubya service nyini ekirwe kigenda okutambula tujja kulaga bulungi nnyo enkuba yatonye naye ffe twale nti okwa smartness katulekeri tulina okuweereza abantu ba Ssaabasajja Kabaka tulina okuweereza abantu b'omutanda okyalina nange Sendegeya Muhammad Byai tukyatambula ffenna mpola okutuusaako updates zonna nga bwe zitambula wano mu lubiri lwa Beene katuli wabweru wa lubiri selefio zaazinyooka omulaba mwana muwala akutteko ne mu kiwatu selefi zinyooka kale ensonga eri mu lubiri lwa Beene wano okitegedde kujja kunyumirwa kwesiima Terega alabiseeko eri Obuganda ng'oddaawo onakuwala muki kati kikiri eno yokka Beene asiimye n'atusimbula kilomita 21 kilomita 10 wakati mu nkuba ng'etonya naye ffe tugambe tulina okudduka ku mpaka paka kuwulira bubi ekiri nti omulala kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya era tubulaba abasinga bonna bavubuka beereere oba ekiri nti omulama gwa kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya taata kilomita meka mukamange ziruse 10 naye njagadde nnyo okulaba Beene nensigala ne muzinira amazina amiina so omutima gwange guli wamu ffe bwe tulaba Beene twesiima byessanyu bwe bulamu bano ebintu ebintu si bya ssente toyinza tuwa ssente kabaka tumwagala twakola tumwagala ate endwadde ya Mukenenya kibi kubanga Ssaabasajja atukubiriza okwekuuma era mu buufu obwo bannaffe bannyinaffe emikwano ejabufuna abamu twafiirwako basenga baffe emyaka gy'edda 2012 naye olwa sensitization kabaka jazze nga ateekawo eyambye nnyo abavubuka n'emigigi era emirala si bavubuka bokka n'abakadde era abantu beekuuma abantu twekebeza nze kamwa koogera tosobola kuyogera nange nga sikututte mu ddwaliro era ekisinga ewange empapula za ripooti okukakasa ati kabaka wange omulimu ogukola bulungi omutegedde omuvubuka omulembe omutera akutegeeza nti ripooti ziri waka alina kusobola kukebeza n'amanya nti embeera eyimiridde etya walinnya okufa ku bulamu bwamu bannaffe ate omuvubuka omulembe omutebi olina okuba nga oli bwoti okwatibwa otya Mukenenya ng'otunudde bwoti omuvubuka omulembe omutebi nga mulwayo weegala osobola okwekebeza omwana sobola omutwala n'akeberebwa okitegeera amaduuka gye gali konomu gye ziri tukikole ekyo naye bw'osonyiwa olunaku olumu ofa naye era akino kankireke naye nobeera awo nobanga alina ekikuwujja n'okaaba ng'owulya mu butuufu bw'oberekereza olinga agenda okufa nedda tugumiikirizeemukko tutaase abaana abawala tukendeeze ku Mukenenya 2-3 tulowooza nti Mukenenya ono ajja kuba aggweddewo nga ensi ezzeemu okweyagala nga n'abantu beyagala nga Mukenenya akoze eki aweddewo kale yembeera eri wano ddala Kenya akulaga abantu bwe batambula mpola nga nange bwe nkutegeeza ekigenda mu maaso ffe twagumye tulina okukuweereza nebale nnyo mwenna abava okudduka mukulike emisinde gy'empologoma abaleese abaana bammwe mwebale nnyo okulaga abaana omwoyo gwa Buganda ogutafa mwebale nnyo okulaga abaana nti Obuganda bumu mwebale nnyo okulaga abaana baffe nti awatali kabaka naffe tubeerawo bulungi kati awo yemu ku nsonga eyo ereesa abazadde abaana baabwe okujja okudduka okuyita misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 emikolo egy'okulutikko giri ku Sande ennaku z'omwezi 13 wali ku lutikko e Lubaga wetugenda okubeera emikolo gy'okulutikko kati kino kituwedde ekyemisinde ekitegedde amanyi gwe abadde waka osobodde otugoberera bulungi nnyo embeera nga bwetambula mwali omwana wa Muteesa
mweri empologoma ya Buganda agirabyeko alhamdulillah tubale kweta mwana mama kudduka misinde abakyalo balabi balesa abaana babambi abandi balesa abaana baabwe okudduka emisinde so mukulike damu namwenna balo kutegeeza nti mwali mwana wa Muteesa mweri empologoma mwali Ssaabasajja Kabaka